abasinga okuba omulango omunene wano Kyagulanyi ng'afudde kuliko oyinza okwesanga bafulufigabo oyinza okwesanga bakenzo babebe kulu bakuba omulango okusinga naffe abawagizi be source of income ebe good omuti bagutemi baba gutemi Abitex oyinza okwata ku Kyagulanyi nga Abitex ali wali bajjo baagala Kyagulanyi nga mulamu kuba ye source of income nambe tukolindeko kati soke tuteme abasobola okuba omulanga wano nga 10 nga Kyagulanyi ayiseemu ng'agukoze nga God forbid tugaba bugambi Kyagulanyi agukoze bebe cool akuba omulanga omunene Kenzo omulanga gwakuba Abitex wawe bajjo bapromota bonna bazinge kakota bonna bamulanga bakuba bapromota katateno mu politics omulanga bakuba omunene katugenze mu politics bano yo kuba omulanga ogusombola n'ebyalo nga Kyagulanyi taliiwo munyagwa ngati gwa bata oyo omulanga gwakuba nga Kyagulanyi taliiwo mpuuga omulanga gwakuba Mukaaku naye yuya bubi yegendereze kunja yuye eyo omulanga gwakuba nga Kyagulanyi taliiwo amanya Mukaaku ne bagana Kyagulanyi takyaliwo NUP evuddewo ayinza n'okusita ebigere mu ttaka okay Mau atoyi Kyagulanyi taliiwo Mbidde Mukasa abo nabali ku Kyagulanyi Mukasa kujja kulaga ndi bamusobola tendo Nabbanja yayinza obutakuba nnyo mulanga Nabbanja yayinza obutakuba nnyo mulanga kakati ne wabeerawo gurupu y'aba TikToker eyetoloola enkwezenga nga bamunyagwa ne bamulyamu olukwe ebbanga lyonna nkwezenga kitegeeza omuntu alya muntu olukwe kizo kuba kivuba munyagwa nkwezenga be bantu abali mu lulimi ne mu luzise tuli ku The Truth Media go subscribe follow lunaku lwakuna lwakuna mbereyo n'akantu ne namba emu ne tuwayawayamuko namwe nga tunatandika omusajja wo Musa omumanyi Musa yennyini Sekiriba buli luvannyuma lwa nnaku 3 esimu baba bagibbye ngenda kusaba n'abantu ba The Truth Media mwenna kuba mumumanyi mukyaza nnyo tumugulire akawuzi essimu tufuneyo tugimusibirangako ye yafunye essimu kati kwali naye mu nnaku 3 agenda kuba atali online buli luvannyuma lwa nnaku 3 essimu yebbwa ayita nnyo Nateete kyekizibu ekyo kakati ate no upgrading najje ne waffe Masindi najje ne wakati fa abo mu kizungu eno tuba birala akati olujira kakanzire onda beko bachali bange nalike Nateete simanyi ba sadda nayo simanyi ba Musa ayina ne chali yego bayita Musa kada agero koma nga bamuyiseeko inze ngenda ggulo omugwanga kuliko super ggulo yamanyiro yise Nateete omusajja bamubye ndio mugamba wotambula tambulira munyonyo ngo ataka ngendekeza Nateete mbachali bange babbi omusajja essimu buli luvannyuma nnaku 3 essimu abatali kati jukira Nateete agendayo nga Doni bali batwala bagamba omuntu akasimu talina kyaba anyway tuli ku The Truth Media nengera kugamba Hayes aba Hayes recruitment
travel group bakugamba nti bali okutwala ebweru naddala mu UAE countries mirimu kutambula kuwumula bali awo olubowa esimu yaabwe kweri 07 nya emirundi 4 5 emirundi 5 nya emirundi 4 5 emirundi 4 bwe kityo so bakugamba esimu gikubeko osobola ofuna appointment umanye n'ebintu ebisingawo ine namba emu bintu bije tugenda okuyitamu tulina omusango gwa Mwanga Kivumbi wazadde emirere embaawo buli muntu yeebuuza tewaabeemu okusikama omuguwa abateeketeeke beewera omusango mwegule interview bazikola buteddiza jo Nuupu yesterday yonna nga gyeri buli omu agenda agamba babitukwasizza ne batugaa tukole ekyaffe n'abalala bakola ogwabwe so abantu balabawo confusion eyinza okujjamu mu maaso agaano naye agenda okukulembera omusango guno bali bagamba tuli ba expert bano tebanoonya opportunity kuba nti nno omusango guno gubakuumira mu butaala oba nga bakyalina kye basobola okukola ki kozi guno omusango guno nagulabyo ng'ogulimukko political careers z'abantu okusigala nga osobola ogunoonyezako akalulu mu maaso eyo ffe twaliwo wali mulimu ekibiina okugamba nti ono waffe okitegeera so tulinawo ensonga za oluvannyuma nga okulonda kuwedde balangiridde president tumulinda kulayira presidential candidate y'omu n'avaayo nga tayogera ku bibye byamulema tayogera ku nsonga kyakalulu ke lwakikaalinga bwe kaali oba tayogera kikyazzaako nga ali ku kibiina kya Nuupu n'agamba buli ndowooza bawagira Nuupu obwana ba Nuupu bona tebutegeera temuli magezi era nga ne gwamutabi nga amubuuza gwe tobulaba then olunaku lwajjo baganda bakyagulanyi balabiseeko emagere bamazewo 3 hours 3 hours nga tewali gwe bakkiriza kuyingira ne beetamwa ne bagenda ewaka ne bagamba kati tukyalina kyakukola katuve wano then ndowooza ekirala ndowooza entambula za Kyagulanyi abantu bagamba ali mu hide and seek just gundi kamulema okubanja kati yekwe kati wali amunoonya tusonza kubeera no gavumenti neekubulwa biki bintu weebityo so ndowooza tutandike wa Mwanga Kivumbi buuza ku batulaba abatulaba n'abatuliza twalamusizzaako nnyo buli omu gy'osinziira era kansubire nti muli bulungi buli omu kiti kye mpozi njagala okusaasira abantu abafiiriddwako abantu baabwe owamu n'abasibiddwa naddala mu tayimu eno ey'akalulu ke tuliko n'enjozaayoza n'abawulira essanyu kulekutemula bannansi eri awo oli essanyu bayitirivu bayitirivu era owulira nga mubaka bamulonze naye ng'ali ku TV ng'agamba abo bafudde lwakwadde wa Mwanga Kivumbi oyo yabadde obuzibu oyo naye ng'ate agamba yali amwesimbyeko namulabye nga yali amwesimbyeko yo omumanyi oyo kubayita Mukiibi mbadde nadde namulabye n'erinnya ero naye okulimire Hope ye Mukiibi tokikola sikulimba agenda naddi ejjako bwe yagambye ne Hope nga musajja ateredde kugambye erinnya eryo gwe nyaga otunulira ba Mukiibi batukola mu Uganda wano oli yasse bantu be butambala bameka tomanyi oyo omulenzi mama we kada wa NRM w'amaanyi ono yabadde ayogera ne Kasuku oyo wangudde Mwanga Kivumbi yabadde ne Kasuku gwelowooza influence ki gye baataddewo eyabadde ekozesebwa okuba Mwanga Kivumbi akalulu tomanyi ono pulojekiti oyo gwe balonze gwe tobulira ne byayogera teyeefiirayo kuba amanyi amaanyi ge gye yagajje n'okuyitawo teyagajje ku balonzi era kisobola n'okuluma tebamuluma obadde erinnya Mukiibi lino olina ekikoligo ky'oli diteekako ano ye Mukiibi olinayo Mukiibi omulala ate Mukiibi oli abadde akuba abantu mu campaign president adde amwogerangako nnyo Mukiibi lwaki tondeka Mukiibi twesonyiwe yes n'omugenzi yali Mukiibi wa St. Lawrence mpozi wali na Mukiibi wa St. Lawrence yaleko omukulu tekikola ngambe mukwegaide kireke kibamuwandiikako bali bamuyitanga Daddy ku ssomero woga nti oli mujjukirako ki essomero nali alimuyitanga Daddy kyo nange nkijjukira nti ku bwana obusoma ku St. Lawrence yali wa ttabu naye tuliko Katonda amusaasiro yafa kanjogere ku baliwo
kakati ne mukibyo ne wangu de mwanga kivumbi tekwadi kuli kuwangula wabule yatirimbudde abantu nanyagululwa obuwanguzi bw'abantu kulyanyirye emundu namuna mu interview nga ine bintu ebimu byamenya ate yalikoze ki talina kyamenya kyamagezi oyo ye bwatyo tugende mukomera kakati obadde kangende mukomera direct tugende mukomera emisango gya mwanga kivumbi egimuvunanyizibwa oba egimuvunanibwa mizibu nyo jetaaga omuntu olumunga lawyer ataliimu kirumira mpibiri okusobola okujiwoza emisango gino baloya bagenda okujiwoza abamu tebajiwoza nti bagala nnyo mwanga kivumbi abalala bajiwoza lwa kumwagala abalala bajiwoza lwa kujjawo linnya kujjawo linnya kufuna linnya okwongeramu okwongera ku linnya lya abalala kuzuukiza political career ye waliwo emunga eziri magombe oba ziri mu purgatory kati ziyinza okuba ziri awo mu purgatory zinonyawawe ziraga nga zisuliridde olumu okusuulibwa mu geyeena oba okwambuka wa Katonda mu paradise kiwulira kakati giyinza political career abwe eri awo wakati kati bayinza okuba ku tayimu eno bagenda okuzuukiza political career ye ng'olumu omusango guno akikalukireteze bulungi gusobola ozuukirirako ne bagamba omusajja bambi nno yali atya yatuyambako wano abalala ba political dealers mu musango zino guno mulimu ba political dealers let me go and convince Mwanga Kivumbi to accept this and this and this omusango gulimu treason ne terrorism okunga anti gulimu ba political dealers ekyo gye bavunaananga na bano bagundi gye gyavunaananga ne ba Olivia Lutaya Olivia ne bano bamachete n'abalala ne bagamba mukasa mukkiriza kino babbala mu nga be bakulembedde bitebava luzira bwe mukkiriza kino si mutima mulungi okubatwalayo bwe mukkiriza kino babata naye kankulago obulabe bw'okukkiriza ekintu ky'otakoze gwe n'olowooza owonye omanyi kino abantu badde bakyogera nnyo naye nga tebakimanyi kati kankikubuulire obulabe bw'okugamba nti ye kituufu mbadde terrorist naye nga tobadde bw'oba tolina kaliya nnene nnyo busobola okukulemesa obulamu nga kaliya zino ziringa ez'Abesigye z'aba Bobi Wine busobola okukulemesa obulamu butya wawulirako nga bagamba mbu Luwongoya yajja Olivia Lutaya kubagenda mu America yali America aliwe go UK mbundi ne sente z'ennyumba n'azirya nabiwulira wabiwulira wabiwulira byali bya bulimba mbu yamujja ku list nga bayizo mugambira accountability kiyinza omulya byali bya bulimba eyali agambye okutwala Olivia Lutaya yali president yennyini okiwulira ne basaba n'abalala bonna ne basaba nabo kati nkubulya fact Olivia Lutaya ne babakkiriza n'okubawa visa oba n'agifuna ne batunuulira abantu bano ng'ono alina omusango mu kkooti gukyatambula omusango ogwo gwa treason ate nga yakkiriza ne embasa yennyini ye yasazaamu visa ya Lutaya naye akimanyi lwakuba abantu basuka propaganda ebweru nga tebayinza bikola ki ate nga tuyinza kuvaayo kunnyonnyola abantu kubanga nze bali mikwano gyange naye baali bagenda ffe twamuyozaayoza ye munange okola ki nekyagwawo era nitukola ki nitukimanya tugamba kakati nti bayinza okutega akalipo wano naye nga kagenda kufiiriza kalyayo ey'omu maaso ngawe kakwata Olivia okiwulira nti ono gwe tuwadde avunaanibwate omusango gwa butujju mu ggwanga
Tetulina na linnya limala. Yagamba kati ensonga ogireeta ina situation tutulina ebibayi bingi ebyakyadde kubanze nategedde abamu kubakyaddeyo bamutwalidde butwalizidde kati bw'oyogera bw'otyo abamu kubakyaddeyo baadde bamugamba akkiriza omusango atuke n'okuwayiriza ekibiina awo kitegeka tebaba bakibiina kituufu wadde batujju kuba twalabye ekibiina kyakyadde yasonyiyiwe ekibiina kirugwemu era ne okusa ku bwino mbu badde mbabalina obululu bwe Butambala aje mu parliament diru yabadde nti kkiriza ekibiina kirina abatujju tuddemu tubale obululu then gojje mu parliament naye nga noono yayiseemu gwe bagamba nti yakalidde banamuddawa nga bakoze ekintu ekyo ng'alabikanga naye atatudde anti ngenda kukubuulira mu byobufuzi ebyobufuzi oli bwakulaga wano tunula eno naddala nga munnabyabufuzi lwaki bw'otusonga eno ekyayinza kikusuubiza ekitaliiwo nga bye byasuubiza ono omusajja yali aleekaana ne fulufiga mbw amusuza ku tuweizi musiraamu musiraamu okiwulira n'agamba bye batusuubira tembituwadde oyo TikTok yasuubiza olaba amusuubiza oyo kapiki tebaakamuwa kakati ebyo bya mirundi ebiri Mwanga Kivumbi mu nkola entuufu n'abantu abali e Butambala kiteeberezebwa okuba nga talina musango okusinziira ku ba eyewitness abaalabirako ddala bwe ngenda mu reported speech yaabwe gye baawa nga baga nalabye kino n'endaba kino n'entula mu motoka abasajja ne bajja nga bava waggulu ne tulabako n'obujulizi obulamu ng'enzigi zonna zijjudde ebituli by'amasasi nga 10 nga ate bakakudde ku level ya kuba abantu si mu bbanga gonna gali ku level bweti nti n'oba ogudde wansi likulya kuba kamera zaagagwata ebituli bigabikwata kakati ekyo kye kisinga oberaliikiriza naye gavumenti ya Mwai Museveni erina akakodyo kamu buli weekola ensobi ebaka ne jirikiti kwegera osula embwa efudde ani jirikiti Mwanga Kivumbi ye jirikiti kubanga bataasa oli kabano waabwe kuba okutta abantu naki kwali wadde kuvunaanwa mu kibi okukozesa security okulumba abantu wa Mwanga Kivumbi ati bagamba Mwanga Kivumbi yalumba poliisi 2 tayizirumbangako abantu kiragiddwa n'abantu bonna ensi ekikakasa poliisi yasooka neetugamba nti babasse siraba mu Butambala nalabyeko n'omuku naye abantu babaziise ndese awo we wali ewaaba Makanga abantu babaziise Kasasa kaalo kali awo ng'okyamidde awo katini nnyo abantu babaziise Ngando abantu babaziise wali Lwamasaka bonna Butambala abantu babaziise mu Bulo ebyalo byonna ebyetoledde waawo baziise era nga bakimanyi nti gano maka ga Mwami Gundi mutabani we yafudde gano ga Mwami Gundi mutabani we yafudde abajjano Nansana naye wa polisi atugaba bajje Nansana polisi nega abaseeyo abantu nga 7 eri ku kyalo baziika 10 n'okusoma okibulira ne batugamba babakubidde balumbye Tale Center emirambo gyali wa Mwanga Kivumbi waka baga balumba Tale Center ne polisi byonna birimu contradictions bw'otunuulira ebiri eno n'ebiri eno birimu contradiction naye nze mbadde nsaba abalooya abalungi nga Sosodde Kabenga Erias Lukwago Kabenga Segona naye yakkiriza Kabenga Asumani basaalirwa oyo si personal lawyer we nga balina omutima gwa Sseruganda nga balina omutima ogwo gwe banaakozesa mu butakola ddiiro sifaayo omanyi ngenda kubuulira tubaayo n'akadirisa bwe tugambira naye gundi ono wadde yakolebwa bw'ati naye muki mulungi kati balina kulagira wano nti baali bantu balungi oba baagenda mu musango kolera mu ddiiro omanyi lwaki Bwine yajjayo omusango gw'ebyokulonda ku mulundi guli baali bakoledde mu ddiiro senga kansoli yafa abaddewo yali kunyonyodde ddiiro zaali zitabuse
ne batukana omukanga ng'abalemesa kojayo musango genda kwavuwala bagenda tola buli kintu kyo ate okujja omusango ng'amaze otegeera nti balidde yagamba agenda ajjayo omuki omusango bagamba gujayo omusango gavumenti bankigera okukola n'agamba oba nsigala nga siina nsigale ngujjeeyo bale banyi bwagujjayo nga baali mu ddiiru bwagujja tebafuna kati kansoli yajja n'amugamba nti abasajja amaze okukola ki okulyayo kanso gundi baali bamuyitaani yafiira America mujjukira yajja n'amugamba layira n'amugamba abasajja amaze obbapakira omusimbi naga kati wekiwabwe kitukangujjeyo ate ng'omusimbi bakabadipositingako gye bakomugenda mu maaso n'ofuna kale emisango gy'ebyokulonda olumu gw'osobola ogiraba naye nga ddiiru kubanga sente z'omuwi bw'omusolo zigenda bwe ziti kati mwami Museveni yawangudde omu addukidde mu kkooti Kasiba ntaddukidde mu kkooti eyakutte ekyomusanvu paka nga 3 wabagambye okudda kati Kasiba ntaddukira mu kkooti tiimu ya Karugire n'evaayo ono mukoddomi yes namulabye briefcase ngazikutte okiwulira ono mukoddomi yabasa muwala waani w'omukulembeze n'evaayo nti yakulembedde ekimukakatako kati sente za gavumenti wezito bwe zigenda awolereza Sezaala Kasiba tetawaaba nti awaabye naye Kasiba nga wekimanyi nti dikoyi yaabwe mu 2019 yali yeesimbye na movement ku luuto eno Kasiba nte yafunye obululu omutwalo gumu 8 simanyi 2 yasinga gundi yasinga Munyagwa yaweza 3.4 ati yali mu 2 awo ne yasinga Munyagwa nti we 3 ya kateni yayisaamu kuba Munyagwa yamusinga Munyagwa yabulako eddakiika 2 asembe naye nga nange mu actual sense ogwo oba olaba bwe bakabanga kalukano sikateeketeke ne Munyagwa tumweyo ku zino 3 yagijjawa Munyagwa sokumalize komera soka wabuze mu Kawempe yafunamu emeka ate sija wakikiridde buyalonde waliwo bulubuna obobwe iye nani kuba ye yalondawo nga ayinawo ne ba agent babiri obusatu ne mukyala we kamu ne baganda ye bonna abaddako ne bayigwa tebamuwa Uganda ewasigadde Kasuku n'amuwa yekka kakati otunulira Munyagwa ekiro nnyo bululu mu kubalaalaali bwe kiba nga kyalaali Munyagwa mu Uganda namba yalajjamu bululu 1,500 nabem kakati muvuddeko tugenda muddako nenje sokero malize wano agondi political deals eziri mu musango gwa omukulu kakati kivumbi n'okukyala kwa Nuupu bagamba buno bamala kulaba balinga boogedde ne balyoka bakyalayo kati Kyagulanyi yo musango nagukola ki nagugoba nagubuusaayo naguyiwa era kyasaza abantu bangi sente tezaggwayo balance tebamufuna balance ne batamufuna era bakansa abamu ne banyiiga zeze twatulako mu bbotu ya emotoka naye bw'oba otunuulidde ensi nga bw'etambula olwaleero n'obuluwe butambula amazima gali nti okulonda kwa Uganda kuzze emabega okulonda kwa Uganda kuzze emabega ne kuyisa ne mu kinaana we kyali ate ngenda kubuulira olwaleero era programu abagira babali recording nga balyogera kulonda ko tusembye okulonda president nga tumulonda mu lukale tugera mu parliament kubanga ba parliament kibasookerako kugayula kisanja kya mukulembeze mpaka ku myaka 10 inako the political reforms bagenda okukola era kyebaddako president kulondibwa mu parliament aba movement etebolekali bagenda okutebulinga bagenda sookera kitegeeza electoral commission egenda vaawo ejja kusigalawo ate ng'erina mugaso ng'ebala bya parliament ate ebyo bibaleetya ng'olwedde oludde olugabanya anti bajja gamba basobola okugamba nti legislature ejja okulondanga judiciary and executive kati basobola n'okugamba nti ne universities eziri mu Uganda kujja kulondangako chancellor oba ne president wa university naye alonde kati tuyinza okujja basatu zezo electoral reforms zemuleeta bulijjo ze tusaba aba movement ze baagala okusukufutyanka buli womanya nti mu bantu kyalina mu buwagizi kyoyina okukola
okola amateeka amabi ngera gagasa gwe wekka. Kati atalonze mulundi guno tulironda. Atalonze mulundi guno tulironda. Byawedde. Kubanga n'abalonzera tebaliddamu. Gw'osubira okuddayo ogenda ku layini okulonda omuntu yenna. Ng'abantu tebakoze kyetaagisa kukolebwa. Eggwanga lyatundibwa, mwali waayo Bannaduli mwatutta. Nnaduli ngale kusadiza yammwe. Eggwanga lyatundibwa era ffe tetukyalina wetunywera ki? Chai, mazzi. Tuzzi. Ddala sinabadde mu kalulu Entebbe eyo. Ndade njala kubuuza. Nalabye ebintu byesinza kunnyonnyola abantu. Entebbe erina abantu baggwanga limu baagisalako. Nakiwogo. Entebbe municipality at large. Erina abantu baggwanga limu baagisalako be bawa order buli wamu. Wanalabye Yeruhindi. Nze nalabye abantu. Yawangudde Kakaaga then ono omulala Kabwama ne bamu. Naye ngolowooza yawangudde atya Kakaaga. Manyi. Omanyi Mutebe bwagizi balina mu Ntebe? Mugundi Kabwama. Olowooza yabwangudde atya. Nabadde mu kalulu wakati. Natusogera ku police station eri nga ku kisaawe ng'oyingidde gundi ekisaawe bwe. Yes. Kati nga tunatuuka kweri ey'okubiri nga tunatuuka. N'oyambuka wano waggulu kikulo kyolaba kyambuka bwe kiti. Ekyambuka ku offices za. Weebale nnyo waliwo balakisi y'amagye. Yes. Manyiwo. Ne ngenda omwo munda. Babadde banzitiddemu. Nga mbuuza wano mulonda mutya nga bataddawo papula batikinga kyere. Gumamu gwabadde obuuza ngani. Nze nabadde supervisor. N'obabuuza otya? Ne mbabuuza wano mulonda mutya. Akalulu kagambibwa kakyama. Nga bataddewo kyere bali mu kutikinga waliwo n'akazi abakayita okwaro obaandike kakulirawo. Ne tuyingira mu ngeri y'owa gentleman tubagaba mujebaleko nti kale namwe mujebale. Nga ono y'omu ku beesimbyewo. Kubanga twadde tupaledinga abantu abo basatu. Nga tutambula n'owa Nuupu. Ne tutambula n'owa DP. Ne tutambula ne Independent Kabwama. Kati ne tuyingira nabo omulundi gumu. Ba candidates obulwe babubbira tebayagadde natukuba bukubi. Nibaga muve wano. Naffe tubawerekerezawo ebigambo ebisongovu. Ate kawagize tekirwayo. Nga bemuweereza balina emmundu. Ate balakisi munda. Nga bemuweereza ebigambo ebisongovu. Nangamba sala wano. Nemugamba lwaki nsalawo nawe sala wano. Gwe nga weesize eki? Mutima gwange. Sejja gukuba kasirimu ne gusa. Ne tuvaawo. Ne tugenda gye bayita ekigungu. Ekigungu. Nga kikambwe. Twasere tutuukayo police station waliyo 3. Ne tuvaayo mu kuddayo akawungezi ogulogulo tulaba akalulu katambula. Nga bataddewo n'ebibuloko teri kuyitawo kuddayo eri babbanga we baagala. Abaana babadde eri be twasindiseeyo. Ne bagamba eno waliyo omusajja bamuyita Jowero. Ano Jowero mumanyi weewuunye. Yalagira. Nze nali mulaba eno nga bagamba nti oyo akola ne State House ngo SFC. Nga guyaye neno gusumbuwa abantu ayeda arrogance okamalo bukamazi. Kati yakulazeeko eri ngali serious. Yana mutunulidde bwenti n'engamba enseno. Ani kati nambemo. Ntebe municipality omanyi business zirimu. Basazeeko. Omanyi business ziriyo. Botunulira. N'ogenda bayita ku Children's Park. Awo no boli nande ddala ku luguudo oluyingira mu state. Ku mulyango. Eyo bogulengeranga wali. Awo natuuseewo. Nga bali mu ndaba wa order. Bali muleeya. Nenga buli omu alina pistol. Ate kati alina pistol manya ranka ya wakati atafa balina ne kadi. Nga bagamba bafulumye. Ne mbuza omusirikale yadde afulumya nti ngamba okufuluma ate bali. Nangamba intelligence
bambega bafene muboza babega bululu atanga batikinga bakutte batikinga bayira mu Luhinda Luhinda yayogedeko eri abantu nagakalutu kabadde kangu mwali mukamulemesezza foto amutadde mu busy evening era yayogedde yagambye akalutu kale kawo bali mukamulemesezza agambye abantu yakanyanye twagezezzaako kye tusobola okulaba nti akalulu k'ente basobola okufuna obwenkanya naye kituufu twabadde batono ng'ate tuli ng'aba competinga ne state ennamba okitegedde bw'ogenda ku Mayor's Garden wano wansenswa ku bunene bw'ogirabako eyo polling station ziri eri wakati gye balondera bwe baatusa okuwala akalulu abantu ne babafulumya amagye ne geetoolola obubokisi ng'abantu bali eno balaba basazizza n'ekkubo ne sayidi eno babasazizza ekkubo balengeralaali tebalina kye balaba omanyi wano eno ng'ovudde ekitubulu ekibira ekiri awo awali akasaawe kati awo awali obusiisira webale nnyo wabaddewo okulonda maka akasaawe natuuse okujja okwanza jjukira nabadde supervisor nga siwera ku polling station emu mbula buli wamu natuuse okujjawo okuyingira abasirikale nga beetoolodde we bati abuli ali wakati oyo nzikize mu kisaawe mu kibira lwaki bakoledde mu kasaawe nebagamba mmwe kiki mukola wano ne bambuuza oyagala ki kabadde kapime kyokka bannamaliriza ekyasinza okuneewuunyisa nga ndi kusheereddako awo ng'ovudde ku kibira tupaakinze awo ababadde bakuliddwe okulonda awali bugundi bwa craft ababadde bakuliddwe okulonda ku polling station ne bajja ate gundi declaration forms ezaffe obamu badamaliza okwanonga tuwe yaffe n'agiremera n'atambula n'agenda ate basirikale omukolaki abalonde ssentebe bonna basirikale buli akulya polling station ne basituka nabadde ndi wali eri ku petrol station nabadde ndi wali ku petrol station ate ne bajja nga bazireeseze babbye bazikuwe ne baziwa Luhinda lwaki bazimuwa ate anti gwe babbira namwe musaaga nnyo okiwulira natuuse time nembuuza kati kino kye bayita batya okubba ntebe nga yo ntebe abantu bwe tebakyalina mirembe gusooka weebuuze kati kankubulire lwaki tebakyalina mirembe ntebe erina barracks meka bw'otunuulira Air Force waliwo tuwetera nga tugendewo oli omukyala erina Air Force eyo kati ate eyo bagifuna na SFC kati erina wano bwe batrainingira ab'ennyonyi wano wansi nakavaringayo ko emirundi ebiri kati ate bw'ojja wano bayitayo batya wano nga gundi gye yagenda okugira okuwasa omukazi ono yali mukazi wa Eke awo nawo ng'oyamuka waliwo eriwaawo ziwera wetandika ozibala kati kanzikuwe kati eyina barracks eriko ng'eri ku kisaawe awo nyini kati eyina eri ku gundi ku Civil Aviation Authority kati waliwo eri ku Civil Aviation Authority waliwo n'eri wali ekyengulu ng'onootera okutuuka ku gate ey'okubiri kati eyina SFC yeno eyo waggulu wano nga mu tawuni kakati eyina ey'amagye g'omu bbanga mwana temugalabangako nkugambye nakavaringayo nga nkyakola hard news nagikavaringako emirundi ebiri Air Force ezo nnya kati eyina ejjeri okumazzi eri empingu marine marine nayo weeri awo entebe eri wano ng'okirya ku botanical kituufu otegedde waawo ekyengulu badde njerabidde kakati nobala ne poliisi n'ebirala ebifaanana bwe bityo kakati bw'otunuulira buli mwalo we guli baguwamba era entebe ne bajezza mu kweguza ebintu byamu n'ebyali ebya gavumenti bagezeetinga kati ggwanga lyerimu lyeriwangula entebe okuva ku bwa chairman okuva ku bwa kansa okuva ku bwa meya ne bakansala bonna abajja bawanguza eggwanga eryo era bw'otunuulira ntebe empamba gye baabawamba n'enkozesa gye bakozesa kati newunyiza nnyo be nabadde nkaayana nabo mu polling station nga bakutte bupisito kwamwe Museveni yabadde entebe ne baminisita kolo wetulonda kati nga batya okujjayo ebyambalo bye mwami Museveni wamala kubayo akawungeezi na minisita abangi nga bavuddeyo ne bambala betwali tukaayana nabo
wali eri nga bakutte bu pisto bakomera akawungezi nga bazikutte bali mu byambalo oli ku trigger era nabuuza omusajja mugase gwe badalagira ngo oli mu kuruga yeze ne mugaa katuwonde mukole emirimu gyammwe ng'omubuuza ngana nga munnansi nambe mu you guys joke too much abasajja tebakyalina nsonyi era akalundi tuvaawo ne tukagoberera mpaka Wakiso kale ate ayangirire Wakiso yasinga obubbi omubuuza nga ani Yusufu yani Nasifu kale ate oyo omusajja ayangirire Wakiso omulaba ayina impunity of highest order andi amalo langirire b'ekisiru nakola bwati abera bwati ku mumwa gwe ng'amaze olangirire bitakwatagana nimubuuza kati yefule nyamide omanyi natuse Wakiso nembuuza kati ekitufu kye kiri wano bwe twayingidde munda mu Tale Center gundo yo n'atulabako Fabrice bw'atulabako bwati n'agahana wano bannumbi giwunye ne tuteekawo embeera naye ng'amagye agali ku Tale Center gakuuma kimu Fabrice abbe bulungi nalabye wayero nga abba gune ate nga yabadamu nga gwe tobba kalulu kaffe gwe bayodde oli ne bamuleka kati kye kyabadde ntebe walabeka video natunulidde ntebe nenjogera n'abatuuze naye wallahi nkulayirira nga ntya Katonda teri mutuuze wa ntebe musanyufu nze nayogedde n'abatuuze nga buli omu akubuulira akamanga ga munnanga abasajja batuwamba this is a military government andi tewakyaliwo na kulonda tebabalima mbu waliwo abantu abalonze bali babadde bakola selection kati balekereko ku bano kati bakole ki katubatwale babadde bakola bukozi selection kati waddira abantu abawansi n'akatinyo nnyo kabadde basobola okufuna nti kansala waffe tasobola kugenda oba obagjeeko amakulu kye bayita kulonda awo sobe baddiza gundi ne bamuwayo kansala omwo omuti bagwaddeyo kansala omwo omukyala yali wa LC3 omuti bajaganya bafunyeyo kansala ku mutendera gw'ereso eyokusatu embutu yavuze e Masaka ennyama tekyava mu maka ga mpuuga agenda nakola pate ey'omukenkufu yagwe ennyama nkoko tebikyavaawo amatoke batema we baleeta mu luggya simanyi ngeri gye nnyinza kwebazaamu omukyala gwe bayita Namayanja ye Namayanja yabadde oyo yawangudde owe Masaka meya we Masaka meya yamugize omumanyi ayogera mpola mpola banna Masaka tujja kulonda naye bano mbakwata bwagu yagamba atya bano mbabaka bwagu tebayinza kunema omukyalo we bambi mwebaza nnyo yababaka yagamba bano mubandekere nze mbabaka bwagu ne banasambagala batya tebayinza kunema netulaga tubikwasiza maama baabo nagate mwelalikirira omusajja n'ayogera Oluganda n'alumalayo n'alaga Fubitizi n'alaga Enge n'agamba Ensaya n'agamba Ogeregeza buli kimu yakyogera naye nyasinga okunyumira ka buli kimu yagamba mbu abanufu begase ne benaale mu babubbe kyokka nga kanuma n'ate namala n'enseka naye nzijukira ebigambo byayogedde before n'ebigambo byayogeraga akalo kawedde nga Israel n'agamba bagenda layiza ababaka bayitirivu abagenda okubeera balinayo bataano ne bagamba ate bagenda kugattako kakati ekyabagwako kirabibwa ne mu Girasi naye abantu b'e Masaka kambe bazaako ensusu mwebale nnyo mwebalire ddala kutema muti temwatema muti naye mwasaawa akabira andi babirawo ensigo eyagwa ate ku ttaka eggimu emu yeene yameze akabira kino kimererezi
katugenda kola soil erosion dili yali deforestation katibukola tugenda kola soil erosion wash out the top soil. Yes, na ekimererezi kikulukute tebachadda abo kakati abo baggwa omukulu Kyagulanyi olunaku lwajjo bagana bebakyadeko ewuwe njagala awantu awo oluvannyuma lw'ebigambo bingi kwabadde omukyala Nabbanja okuvaayo n'agamba bali omunsi yayogedde Nabbanja yayogedde aba security organs ne baga tebalina kye beetaaza Kyagulanyi era yeekweka bali omunsi yayogedde ngani nti si wabyaba mawulire kakati bali omunsi Chris bali omunsi omulabye yayogedde ngani kyabadde ku media center nga wa status yo wabyaba mawulire akola ngani mu banoonya abantu mu ggwanga no yabadde informinga it's his job kakati Chris bali omunsi ekitegeeza mu Uganda okwagira movement one characteristics of movement supporters one okwesiriwaza kiri ku mwanjo kubbo your first priority era oba yagala okukiraba obulungi geno ononye omuntu kubayita balam barugahara barugahara musajja munyolo erinnya liri Barugahara si Barugahare nedda sebo it's ba sibya byarugahara mugaba anti byarugahare kitegeeza byava wala dati utomugaba muleke wali Barugahara era ababedi gwanga lirimu negundi ne Nabbanja wadde mwamutumali gendo munonye ati yakoze kyenkulaga nonye emboozi ze I have seen many several kyogamba bala mutategeera tegeera naye agwira ddala mu category eri nti omwagizi wa movement omutuufu aba kino musajja mutegeevu naye emboozi ze bwaziteeka ku soosi weewunya nogayi sitabbo kyegudde ku musajja mujoga nkugambye ekitegeeza omwagizi wa movement quality number 1 characteristics of movement supporters ekimu kubyo kuba kwesiriwaza n'amazima n'obwogalaba gwe n'obireeta bulala era oba yagala okumanya ebintu ebyo gugenda obanoonye nti ono mwagizi nnyo wa movement olabe ennyonnyola gy'annyonnyolamu ne waba abagira kibiina naaba mwogezi wa poliisi tandikira ddala kubasimewo nsuubuga jangu ng'obatunuulira tuuka mu bakayima kyogala baali basiru tuuka kwenanga womalira ddala jangu kati genda ku lushoke ate awo osekanofa kubanga ena okulimba kwenanga yabanga mukakkamu nga n'omuntu atali eri bunaayira ng'omuntu ali ebunaayira asooka okulowoozesa engeri gy'abayogera Luganda nti ayogera bituufu nga body language ye ayogera birala ekakkana nnyo okufikisingira ddala kyayagala okukola ki okwogera wadde mba poliisi aba alimbye enanga talabikangako njalimba nkugambye mu baalimbye enanga muzibu wa kulipulesinga kubanga si yalabe munyenye yalimbanga n'akigwamu era ku mulembe gw'enanga we twamanyira nti drone bagiyita munyenye mu luzungu asita nali sikimanyi mu Luganda nasooka kimanya ku mulembe gwa enanga naye ngenda kuwulya ekyate ekyewuunyisa kati Lushoke ye tamanyi kulimba atya ye engeri gyali kadda wa NRM nti ekya NRM kimuli munda muli ayogeza busungu era alabika body language ye eragenge anga efubitizi ku mutima era ne waba afulumya ekintu okwogera olaba obukyawu bwalina ku kintu ky'abayogerako but why we police spokesperson hakuba kati ye alabanga babajja mu kintu kati bano baganye baki okuyingira wa muganda waabwe okulaba mulamu waabwe awo wenzija ndi Lushoke amala okwogera n'agamba ono ali waka yes era kyewunyisa nnyo babbi okugwanika ebyo kuba bba waliwa waka magezi n'ayogera kyekimu
nga oluguudo balutayiza buli wamu kakati omuntu yali abakana nti abasumba tebaali bambega ba state ngenda kunnyonnyola nti baali bambega oba mwalimu era eyali abatumye bamanyi gwe bakolera yoli gwe batera osaba emmotoka era baaliyo ku Thanksgiving. Lwaki kanki kunnyonnyole Lubongo yayajja ng'aleese emmere egenda ewaka nga balina eroopu babakomyawo nemmere nebagamba mugizeyo temugirekana wano nti oba tujja gibawa waakiri betukumidde mwenda baffe enjala oyo omu omuntu ayitibwa Baganda Bakyagulanyi. Yes. 3 boys 2 girls. Ne bajja ne bagenda ne batuuka abamanyiddwa obulungi okuli abamuddako kwabaddeko Banjoman yamuddako kwabaddeko Mickey Wine naye ali awo mabegabega kwabaddeko ne manager gundi ani abanyinja bwe linvudde mu mugo ndiyamukwata tumulekerera awo ekyolera kati n'abawala ne kubeerako n'abawala bali ababiri omuyimbi nono omulala bonna babakomezaawo nga bakimanyi ddala baganda be abasumba bw'ogaana Lubongo ya sekretary general w'ekibiina ne rope okutuuka n'ogaana ne baganda be abazaalibwamu mu nnyina ne kitaawe okutuuka okuli n'amuddako abasumba babaleka mu kategole ki nabo mbu baatawaanyizibwa wakirabawa mbu baamalawo eddakiika wakirabako NBS yali kuba mbu baamaze almost 2 hours nga beegayirira wakirabako nga beegayirira tebakindagala ye baayo ffe twabala batudde mu ddiiro yes mbu poliisi yabagana okukwata naye bano kamera weda zibakwata nga bali mu kuba amasimu nga kitegeeza waliwo gwe bakubira ababakubira nti abo temubakkiriza okuyingira bannaye balemedde omu bagobe bano okulaba muganda waabwe oda bagijja waggulu naye lusooka yaddaama yakamugamba nti bali waka yali akamala ne basindika abasumba babegeyo ekiro amagye ne gajja ne gamenyawo akitegeera ne bamaliriza Nabbanja n'agamba ono tewali amunoonya ali ku kiwaani kulisi wali omunsi naye n'agivaayo n'akola ki n'ayogera tewali amunoonya Magezi ow'amagye naye n'ayogera nti ki ne Magezi ow'amagye yagambye muno singa tubadde tumwetaaga ffe nga bamagye tulina obusobozi bwonna obumujja yina waali naye ebyo byalimu Magezi akozese bulungi amagezi ge lwaki mugamba gakozese bulungi Magezi kyafuna kyonna alina kijja ku CDF CDF yawanika n'agamba nti muzeeyi abadde atusabye tumuleke ne tusirikirizamu okumala essaawa 2 mu nnyanga tuwulidde ruuma nti agenda kwewaayo naye okuba watiri nti waliwo yeweewaddeyo kati tumwagala oba mulamu oba mufu dead or alive gye bayita dowa dead or alive si bwe yaweewanika abbreviation eri dowa kakati bwe yamala okuwanika ekyo n'agamba ffe tetwagenze wa Kyagulanyi tetunaba kubonyabonyako ku mukyala we ffe twagala Kabbobi mukazi we tunoonya Kabbaake naye lwaki amugatangako kakka anti ye muwanvu ndowooza munene nasalawo avuule buvoozi okitegeera ffe twali tunoonya Kabbaake Kabbobi ontegere kyegamba kakati kati awadiso jijja kwani tewali Magezi awa oda kimmaje mwogezi awa oda gambi bamunoonya nga mulamu bamufu tomanyi nti nno ate nakiri kye yawandiika nti commander in chief n'atusaba tusiriikirizeemu commander in chief omumanyi it's the president no gundi yayogera CDF yawandiika n'agamba commander in chief yaba president yes kitegeeza ye yali badde president
mumanya amateka amateka ganga tumugagoberera mugalaba Musa ate mwagafula self service mujjako bye mwagala Uganda ekyusa amateeka okusinzira bo kye baagala kati era yali yasaba nti temumunonya sawa 24 ye CDF yennyini era wanera yawandiika nti commander in chief atugambye tumulekemu era yo commander in chief yakozesa office wale balonda abamaje 10 abagenda okikirira parliament commander in chief yabaddewo ne CDF uliriza yakozesa office 2 bona yagala okitegera watojja kitegeera era kanzi kubuulira okay awo nga mwaka oguwedde wabaddewo okulonda okulonda okwo nga tebanalonda CDF ono wagwali mwaka guli 2023 mwaka eguli nga tebanalonda CDF ono aliko mwami Muhoozi Jeno Muhoozi kwaliko yayayitibwa Mbadi yes Jeno Mbadi mwami Museveni n'agamba nti agenda kujjako obuvunaanyizibwa bw'amagye bwonna n'okusalawo kw'amagye that is command in chief abiteeka mu ofisi ya CDF era n'abikwasa Mbadi nga batidde nti olutaddewo mutabani we n'abimukwasa Mbadi n'amalako emyezi 2 nga bakabimukwasayo gyawera zaalina wikisinga 4 ne bagamba Muhoozi alondeddwa okulira amagye. You do transitions in reverse kati ono ne musoosayo ono ne mumutuleetera otegeera n'abikwasa Mbadi bagamba mwami Museveni yejjeeko okusalawo kw'amagye kwonna oba kukuza basirikale oba kola ki oba kuwa kiragiro oba ki abitadde mu ofisi ya CDF nga waliwo Mbadi bwe babikwasa Mbadi yamalako emyezi 2 giza kukwata gyawera ne bagamba mwami Museveni naga komanda omupya ow'amagye alondeddwa ne bagamba yani Muhoozi era okuba mwami Muhoozi bwe yajja njagala mbuli Museveni gwe yali azemu okuwa nyota gwe mulete oba okuza oba okukola ki yakuza kakati mwamagye mugata mwerabira mangu kati yatuteekanaga nti komanda yindi chifu n'agamba tusiriikirizeemu naye nga ofiisi ayina 2 era yayadde agamba nti musiriikirizeemu okumala essaawa 2 munyatuddeyo oluma agenda kwewaayo kale balemeddwa batyo mufuna kakati kino kyabadde kikakasa bannabbanja nti waayo omuntu bamunoonya kyadde kikakasa bannabbanja ne balusoke nti ono bamwetaaga ne babali omu nsi either kusiruwaza bannansi oba muli ku topiki ndala ne gavumenti eri ku ndala anti naye nze nayagadde baganda ba Bobby kye baakoze bagenze ne bapuluvinga nti bano bye boogera byonna byakyewusa CDF agambye tumunoonya bano mugamba nedda tewali amunoonya kati oba tewali amunoonya kati katugende mu maka ge tuwumule ne mulamu ate namaze okola CDF naye nawanika n'agamba kati tusirikirize okunoonya Bobby tumuvuddeko ate tewakkirizibwa muntu kugenda wuwe mpozi amaka ga Bobby bagafulanga State House nti galina okubawola obukuumi but era sitwa mu State House abantu tebakyalayo bulungi katalo wagakyawo gaba gafuuse State House ate ndoza tujja kufuna nga appointment kujijambuya ng'ogenda wa Bobby kati tulina wa president babiri gwe baagala okiraga kakati eyo nayo nsobi ndala so njagala mukimanye nti Jeno Muhoozi yalina obuvunaanyizibwa bw'amagye gwonna si magye gokka ye Alpha ya Omega ye commander all armed forces si wansi si ku ttaka si ku mazzi si poliisi si ki okitegeera kati Mbadi ali ludda ye commander of all armed forces ewa Mbadi babamuwaawa kugogomolako ekitiibwa ekyo n'ekitende mu dakiika 2 ne bakikuggyako naye waali jjukira Mbadi ono yalina bodyguard wa president Mbadi aludde obwakumwanjo kituufu naye oyo bagita viewers okitegeera kakati tebakulimba waliwo komanda era buli ekikolebwa ku magye ate tebakulimba mwami Museveni jangu simanyi ogambe biki responsibility bawali bakuona buli ekikolebwa mu poliisi
fully responsible nga tukyali awo ekisookera ddala omukulu Munyagwa ayina ebigambo byayogedde naga obusiru obuli ku bafutu soja yetabulabangako ekyo kimu yabadde ku Radio 4 I'm quoting him right n'agamba ku mulimu gwonna gwe twakolera no batatuwayo yadde omubaka olina amugamba at least bandi waddani bijirwa ko ye walabe engeri gye bamuyisaamu bano tebasiima ekyo kimu n'amaana taniko okuvuma Nuupu ekyo kyakubiri omukulu erinnya lirimba mu mutwe ono w'ebisige mbidde walabye ebigambo bye si biwoomu tebiwoomesa nakabululu bagamba obusiru obuli ku saidi ya Nuupu bo tebabulabangako tebasobola nakubupima obuteeka ne ku minzaani n'emenyeka bano abasajja balabira ddala nga Nuupu kibiina kya busiru nnyo tekiteekeddwa kubaawo it's a party ezizza ebyobufuzi bwa Uganda emabega. Gundi yagambye nti okumanya ekibiina kya Nuupu kya kisiru nnyo kyatuuse ne kizza President Museveni almost mu myaka 1986 nti kati bamuwadde omuntu mu luzungu omuntu wagamba they have given you a knife and a yam kiba kitegeeza byonna babikuwadde nti bamuddiza obuyinza kati waddembe n'okufuga paka wanaayagala kozi mwabumuddiza maliriza ekimu ku byoleka omuntu omugwagwa kwe kudyogeraganya Uganda ya 2026 ng'ogisindika mu 86 mbidde mugwagwa nga ggwanga kyeryegerageranyizanga lidda mabega. It was a reference. Bwe mbuli eggwanga erikulakulana nga lyegeraganya lidda mabega nti mwamutadde kati olwaleero ogamba Museveni afuze bubi akuddamu akugamba nga mbidde yakuddamu Bamunyagwa nti tayinza singa Amini yafuga bubi definitely naye ng'omuntu gwekako wa myaka 4 n'okusoba mu ggwanga okitegeera kakati toyinza kwerifarensinga nga werifarensinga ku Obote odda mabega you looking back Obuganda tukulaakulanye naye ng'okulaakulana kwa Buganda oba obugeraageranya ogamba tukulaakulanye okusinga omulembe gwa Mwanga ogwaliko Justice Pierre Boyd Arrow Julia toyinza nga tukulaakulanye okusinga omulembe gwa Muteesa okulaakulanako kwonna kugeraageranye ng'okugeraageranya kubali wagguluwo you look into the future si mabega era nze nenya nnyo omuntu agubagamba nti gundi oli musiru n'agaagwa ntwala mu ttooyi nga kyakola ekyamagezi ogera mu ttooyi ate apa memo nga kyegeraageranyako ekyo kyekyamagezi kati bano beegeraageranya muntu gamba nti gwatwala mu ttooyi kakati ekyo kyokka kyegiri kye bakola tekyawukanako nakikola kino ekigamba nti gwantwala mu ttooyi Mpuuga ne Mbidde okitegeera tekikyuka kubanga okasooga muno nti gundi gwe ekyokoze kya busiru gwantwala mu ttooyi obadde oyagala naye akutwala eyo ani ali kututte okitegeera bwe tutuula ku kyalo okuteesa ebiteeso mu kukulaakulana kw'ekyalo bwega nti abakono bali bulungi tebageraageranya ku mulalu wa ku kyalo begeraageranya ku bantu abakoze eki abateredde amazima gali nti kino kyenkugamba era njagala okiwulirize bulungi abantu nga Bambidde abantu nga Bamunyagwa bagenda kuvaayo ne propaganda eyo kuba Mbidde yabadde akola statement yagambye bw'ati yagambye yabadde ya luzungu yagambye nti nze buli wenondebwa abantu abasukka mu 6 mpangula naawe ekyokulabirako oba njikuzannyira ogiwulire yenzanyiremu omanyi sagala awoze ntwamuwayiriza kiyinza ovaayo mu bisiga ebingi nekigala twakiwayiriza kanjikuzannyira ogiwulire negwe ebisiga ebimera buli lunaku uliriza I have never won an election where voters are below senior 6 or is equivalent. I've always won an election wherever voters are above senior 6. Right from the time when I was guild president, I have won the East African Legislative Assembly parliamentary race twice for 10 years. I have been elected vice president of DP in a delegates conference of majority, senior 6 and above, and opposed almost 4 times. But when it comes to the Wazok and Paloka has taken a vote, I have not won. So for me, I believe
kati who is to blame ba ina kunne kanada abanyonyola nga amaze okugwa akalulu yagambye bwati abagaya yagambye bwati kyabanyonyola nga amaze okugwa akalulu yagambye nti nze buli wenondebwa abantu nga tebaatula S6 okudda waggulu ngwa ekyokulabirako nalondebwa kwa GD president e Makerere abo bali above sinasi kwa bayingide university ekirala nondeddwa okubeera mu parliament ya East Africa emirundi ebiri but ng'abamulonda bonna basuse ku S6 naye bwaze okwesimbawo e Masaka e Kampala ne Mubende bwaze okwesimbawo okukiikirira abantu ba wansi okumutwala mu parliament ya Uganda wonna agudde era n'alondebwa ne kuba deputy president wa DP bonna nga bamulonda be bantu ab'olubatu abaali abayivu naye naagawe kituuka ku bano bawazo kisandi parokas omacha kitegeeza parodas wazox and parokas omacha kitegeeza wazox abantu wazox nkinyonyole ntya be bantu abasirwa abagwagwa abatoletola abawase beta bamukaluko okulonda parokas wazox oyinza okula abantu abatali informed abantu abali abo be bantu abagwagwa abatamanyi kiddako abavuma nnyo tukigiremu kati genda mpola genda no choyogera nani sagala abantu sagala mbavume kiyakozeseza kwa mbali ala kirungi ya mukko nagamba buli betaba mu kulonda yetakola ki kati kino kyavuga che government bagenda soka gamati na abantu president alondebwa mu parliament kikimu ku bitese bigende bategeera kakati atandikira no nakulaga ati bawazo kusani parokas ufe tetulina makulu mu kulonda tuli bannagala kakati ne ba S6 bajja tuka bagambe ekiraga nti oli S6 oba oli mu parliament tulete kubana abasunsule olwo bagambe nti president alondebwa mu parliament mu legislature mu executive and judiciary be balonda president bano bambidi batandikire no kivuga koza mbide naye gundi lawyer abagwa mu legislature ne mu judiciary yes lawyer mulamba koza we mu legislature no abajali lawyer mulamba mbide uncle eshulira ekitofu eshulira agwa muki ba obibo batutawanya mu legislature kakati wamala gwa mu legislature eyo oba naagwa mu executive yona jana abali nga bakkiriza kati basoka kivuga kati blind operation etandise okukola zezili gundi ze assigning ngako sente mami gashumba kati blind operation etandise okukola bavuga propaganda eno mpaka batuko kuleta teka ne bagasona embide yakyogerako bana babiri bali ku blind operation black hope sezo kakati atobojja ku kyamwami gundi munyagwa Lusania oyo gundi yamulabirawo ani omugenzi Shemuzata bambi Allah mwekyumule kyemirembe yatuwoninga nga tatuwulira amusonye yamusolako yagamba waliwo ekivuuka kireno Kawempe kigenda kiguzubwa na kuddwa kigwa mu nsaniya na muchere era akabonero yaleta muchere na Lusania na atakabonero na ngoli yefira nadda yakalya naye yali yatubulira dda ate namala naluwuta lwonna tugenza kutuuka mu kalulu kano nga buli ennaku 5 abadde amaze okufuna ssente okuva eggulu era twagenda otuuka okulonda nga takyakolagana na gundi lusanvu twalumanya mune namusabako presidential advisor era bayawukana yagenza bannyonnyola nze nakitegeera tulinda presidential advisor abitunyonyole n'agamba yeewunyanya abantu abadde bagera mu 7 bonna yabalabye eggulu ng'okutako Kyagulanyi abadde bagamba bakomperinga mu 7 kwa president era oyo omusajja gundi n'amusabako bibiri ateeke mu kalulu yamugamba tomanyi kusaka weesakire naawe weesakire namugamba waaye nze secretary general w'ekibiina ensonga zitambulira ku nze nga zino zange Bijirwa yegaane muletire gwe yabigamba
ojukira nga nkomi nga tunagera mu nekugamba ekigambo ekyo kakati anze bwino nimujja kuwa president's advisor anze ninagwe namujja kubanga abeerawo wali iya abeerawo nze na akati era nagaye mawana wakana nnyo bazifuna shiisha president's advisor atayogete mawata tayawulukanya nnyo nabateeketeeke muleke kakati bw'otunuulira engeri omuntu asobola okusula NUP tayinza kuba mu kaliba y'ababijjirwa I mean mu kaliba y'abamunyagwa bamunyagwa 100 100 bamunyagwa 100 nga bategeera nga ye 100 tebalina kye bakola ku Kyagulanyi naye wabula kati ayagala kulaga budget accountability kubanga Kyagulanyi yafuuka cash crop ya Uganda na bulijjo olina okulaga nti musobola yeye cash crop tuyinawo kati era ogenda okulaba oli bamuwadde kulya federation nga ganze ya NUP fa bagitandika ogenda okulaba oli bamugambye mobilize nga agamba nti yasoma katabo kange nali nakakulawo n'empapula ezimu ogenda okulaba ono agamba nti Blind White Foundation etandikira Kyagulanyi gyagenda okuba campaign ne wagenda eggulu gyeri nze nja mutwalako abavubuka wali Arua ogenda okulaba ghetto structure nti akozesa nnyo ab'omu ghetto era yafuuka cash crop ya ggwanga buli afuna kyafuna nga akibba wali era nze ngenda kukubuulira Kyagulanyi n'atuukibwako ekintu be basooka okukaaba abasinga okuba omulanga omunene wano Kyagulanyi ng'afudde kuliko oyinza okwesanga bafulufigabo oyinza okwesanga bakenzo babebekulu bakuba omulanga okusinga naffe abawagizi be source of income eba egudde omuti bagutemye baba gutemi Abitex oyinza okukwata ku Kyagulanyi nga Abitex ali wali bajjo baagala Kyagulanyi nga mulamu kuba ye source of income nambe tukolindeko kati soke tuteme abasobola okuba omulanga wano nga 10 nga Kyagulanyi ayiseemu ng'agukoze God forbid tugaba bugambi Kyagulanyi agukoze ani asooka okuba omulanga kakati muba kuba omulanga nga Kyagulanyi taliiwo obanga avuddewo wabeerako bano wammanga ghetto structure yonna abantu bali ababiri abavubu abasajja okufuna budget yes mu ggwanga yali Kyagulanyi ne gundi yaabwe nga bwe badde etambula n'okumanyika Kyagulanyi nabo ne batuko ne balwana oyo bebe cool akuba omulanga omunene Kenzo omulanga gwakuba Abitex wawe bajjo bapromota bonna bazinge kakota bonna bamulanga bakuba bapromota katatero mu politics omulanga bakuba omunene katugenze mu politics bano bwe bamukuba kuba omulanga ogusombola n'ebyalo nga Kyagulanyi taliiwo munyagwa ngati gwa bata oyo omulanga gwakuba nga Kyagulanyi taliiwo mpuuga omulanga gwakuba mukaaku ne haya yuya bobi yegendereze kunja yuye eyo omulanga gwakuba nga Kyagulanyi taliiwo amanya mukaaku ne bagana Kyagulanyi takyaliwo NUP evuddewo ayinza n'okusiita ebigere mu ttaka okay Mau atoyo
Kyagulanyi ataliwo mbidde Mukasa abo na bali ku Kyagulanyi Mukasa kujja kulaga ndi bamusobola ndo Nabbanja yayinza obutakuba nnyo mulanga Nabbanja yayinza obutakuba nnyo mulanga kakati ne wabeerawo gurupu y'aba TikToker simanyi ba Cartoon Nation posing MC Meya kakati gena mba Cartoon Nation abo bonna Kyagulanyi n'amalava okiche batunda kutebolowooza era we baba wa platform ne sente ze baba waayo baba wakola ki Kwisa information information baba wakola ki kwisa information ni kubani enyonyola bana Uganda ati kuba Kyagulanyi gamba nti ekuba Kyagulanyi saidi je tukolera bino bye batutumye obera mu space ya muntu ekitegeeza baba sasula obutayisawo information ya Kyagulanyi yonna of course kuli kitegeeza oli gwe guba omulimu yes Fangoni Forest abasita n'ebigere mu ttaka okusituka kwonna n'ogeraageranyizibwa n'okugenda wa president oba ne bakulu abalala balina kulaga nti tusobola okusobola NUP okitegeera balina kulaga nti tusobola okusobola ki Kyagu NUP kitegeeza yaba cash crop eggwanga gwe njega otunuulire ku bantu bonna baga nti tusikanye ku president batwadde ku project batukoze eki ansebeeremu Kyagulanyi tomukiririzaamu era olaba abaana ba divorce batuuka nga bamaze okugira nga bagamba nga kyalina program okulaga nga nti nze NUP Kyagulanyi simwagalira ddala n'ogamba yiye no divorce oba mulala nga yeye mayina kala emirundi ngena ng'okaagaza ki nga njagala kwebuuza nti we bakusasula bagamba kwogera kino nabadde John divorce nina bigabo bye namubuuziza nanga mugana wange sente eralula kikamu kiyanzizeemu okiwulira kakati mu mbeera yonna ensi ojja kwesanga nti abantu abali mu mawulire ng'omanyi bulungi okuba Kyagulanyi oba ojja genda ku platform ey'amaanyi nga Kungu kati bakwezi gola amawulire ki ge bawa abantu but what happened to Kwezi what's wrong with Kwezi mbuuze golaba amawulire ki ge bawa abantu sometimes kutambuza bulimba na bukyayi ku Kyagulanyi era kye kibasasuza olumu ayogera ekintu ng'olabira ddala ayogedde ekintu kiri so childish naye ng'akyogera kutambuza bulimba na bukyayi ku Kyagulanyi era kibakola ki kye kibasasuza nti bw'otunulira abantu bano bonna ng'obagasse kakota ekibasasuza kutambuza bulimba na bukyayi ku Kyagulanyi na kulaga ssubi taliyo kati Mubaraka Munyagwa mugati gwa bata ebyo byagamba mbunno omanyi Kazibe Kapa yalese ekyokulabirako ekirungi n'agamba balinga abaana abato mu kyalo nga balaba emmotoka nga ejja naga akanjitegeegwe n'ateekawo effunfugu olimanyi kyeki ekitole ky'ettaka ettaka erikutte ekitole ky'ettaka yes n'okiteekaawo noga emmotoka kejjeegwe kati ng'emmotoka bwejja temanyala kumenya nti libaddewo kukanfusaano sitaka lisaasala busaasaanyi osanga nfuufu nkeera kati olumu n'empewo eritwala ive mabega w'emmotoka kati Munyagwa funfugu omusajja mukulu kamuyita bw'atyo Kazibe Kapa yagambye funfugu liteze emmotoka tuleera ndi Munyagwa funfugu liteze emmotoka tuleera alowoozeza nga mwana wa myaka 4 anti funfugu bwayiteekanga wa mwana wa myaka 4-5 kantege emmotoka eyo egwe naye ng'otega Actros oyitega funfugu Munyagwa alowooza nga omwana kati mwami Kazibe Kapa yalese ekyokulabirako ekituufu
nti Munyagwa olwaleero tayina busobozi wadde tondo bwe kati okutuuka wadde mu kakota ka NUP. Ekirungi Munyagwa yaliwo nga Kyagulanyi tannajja. He was. Yakola ki? Yali mu DP. N'akola ki? No, yali mu FDC n'akola ki? Bamu. Ekiragira ddala nti mulaga mu Yiwankwe ne Kyagulanyi we yeesimbawo Besigye teyamulabamu makulu. Esente yaziweereza Kyagulanyi na ne Munyagwa yeesimbyewo. Yagambye mbuno ekyo omukyala Winnie Byanyima ewenkwe. Esente Besigye yaziweereza Kyagulanyi nga ne Munyagwa yeesimbyewo. Anti yakunnyonnyodde n'agamba ye tasobola kukkiriza nti ekyo Besigye yakikoze. Munyagwa yeesimbyewo mu kibiina ki? Lusania. Lwaki teyagenda mu PFF? Positive yaleta president. Lwaki teyagenda mu PFF? Lwaki Besigye bwe yakola ekibiina Munyagwa bakiddukamu? Ate nga ne FDC be bagikolokote gikuba ekigo nga bale mu limene ye lwaki tayogera ku kibiina kye bikibe kakati FDC yennyini nga gudi taliiwo era nze kyova olaba mala nempa omusajja oyo Besigye credit nenkola Besigye ayinza okuba yaliwa ddala naye yeetooloola enkwezenga nga Bamunyagwa ne bamulyamu olukwe ebbanga lyonna. Poze enkwezenga kitegeeza omuntu alyamu muntu olukwe kizo okuba kivuba. Munyagwa nkwezenge be bantu abali mu limene mu luzise bw'olaba nga FDC evuddemu ICT minister evuddemu IGG evuddemu speaker evuddemu vice speaker evuddemu n'abalala bakatuntu babatulisanywa gwe bonna bafuutu yali akademe y'abano bamugisa muntu bonna bazze nate ne badde eri kwe akademe ya gundi yali FDC akademe ya NRM ya trainingiranga abantu omanyi bonna abali mu FDC bali bankwe wallahi boloza Kikolobero okubanga nabosa minister Betty Kamya Amongo Tayebwa bonna nga FDC kata wansi nga waliwo Munyagwa katuntu byatulisanywa Munyagwa n'abalala bali omunsi n'abalala balinga abo. You think it's a mistake? Gundi yali akunnyonnyola bali omunsi n'okkiriza wayiswa yagamba bwe bamukwatako ng'atwala paatisi z'omuntu oyo gw'olaba nagamba kati oyo omuntu aba asobola okubitrayinga omulambo kati ate ffe abantu abalamu kakati omusajja kyembadde nkulaga okitegeera okuva na leero nti Besigye yatuuka tayimu Besigye yakola ensobi akakodyo ke kamu ke badde bagenda okukozesa mu NUP Besigye yamanya abantu bano nti bali ake n'asirika ngalowooza bajja kukyuka kyovula bono ow'ebisiga ebingi yasooka n'abanga alinga ali kyovolaba ffe twawemuka ne tugamba mukulu ziri tetwalina bwino naye ebitalo tumunyinako bwino ojja kugenda ne bagamba mutudde batoketeke mugenda kukola mutya naye yali aramu nnene n'abalala bonna abaali beetaba mu kintu ekyo n'aba NUP baali bagenda tuka bagende nga bw'olaba Besigye bamuleka mu bbanga yekka nti ne batuuka n'okuleeta ssente zivuganye Kyagulanyi naye nga baziwadde Amuriati na Nandala Mafaabi kati waliwo ne bagamba Nandala Mafaabi yeesimbyewo avuganye engabana n'egaana enkayana ne bandi Besigye gaga nti nze bandeetera ssente mbabuza muzijja wa ne mbaga ziizo muzibaterekedde era n'amala nazibawa ziizo ssente zammwe ffe nategedde gye mwazijja kati yensi gye tulimu Munyagwa tayina wadde kyetaagisa Bamunyagwa oba bameka okusobola okwenganga Kyagulanyi pensa ddene Kyagulanyi epensa lyaliko ngenda dikubuulira kati kandisomese gwe Kyagulanyi mu Uganda bakafuna ku kintu ekyo sofa as per now bali bana ekya Kyagulanyi Kyagulanyi ye muntu yekka asobola okufiirako omuntu Kyagulanyi ye muntu yekka asobola okufiirako omuntu ng'ali kulaale ye oba ng'aliwa abantu abeerawo ne batamukyawa era ne bakkiriza nti ebintu ebyazze ebonyobonya bituuka ku Kyagulanyi kalkuli okwaba bamwagala ne bituuka kulala ya movement omulundi ogwo tudda bekulayo omuntu bwanjagala wabeera olala ya movement gye battako abantu bana oba basatu olaba babebekulu banaddayo
njagala bagikuba mutiyagasa emirundi egyo oyo gwe tuwuta obuwusi olaba nayo omuntu n'omu ne Museveni nyita gibaako atya ofa yinyiri tagibaako yasiga okwagala obulamu Mwai Museveni ate nogera mu State House basooka kukebera of course oli gali maka ga bukulembeze takwata muntu mu ngalo really ate ogola bakwata mwana akuba jambo era kati omuntu n'omuntu kwagala abera distance ne bagenda kuba kifuna asoka bagaya bateketeke empite nzijenga wa kamera yetegesa imira omuntu kumwe bakuba navaawo kamera bwegana kakati kiseewo aziba namu basoka nazitesiga emuli nga mukaaga gatalinaje kakati ngenda kubuulira nti abantu bali bana okay wembadde ntuuse abasobola okufuna ekintu kyagulanyi kyayina era baali bakifunyeeko okuli ne wakubadde kati bakibavaako kyababukako abamu kyababukako abala bakyakiyina okugeza omuntu mu Uganda asobola okufiira omuntu mulaale ye ne bajja ne baziika omwana wo naawe n'oba mumativu nti we byazze nga nekyagulanyi tumunyiigidde mu Uganda baakakifunako bali abo only 4 kakati munyagwa tali wadde mu kakoota kaabo abalala bafuuse ba hostage ba regime lwa muntu omu kufiira ku kikomera kye nibaga takyalina kyakusalawo lwakuteekako oluma nti olabika watta gundi nibaga takyalina kyakusalawo ne bafuuka ba hostage ba regime nga byeyagala bibakola ki byebakozesa Kyagulanyi ye muntu yekka mulaale mwe bakubidde abantu abawera ne babatta ng'ebitundu ebyo bye bayokoleddemu byonna akyalinamu obwagizi nga ne bwagenda okusinkana abantu abo bamaama ne batata b'abantu abaafiirwa abantu baabwe bakyagamba mwana wange Katonda akyakuwadde obulamu onna nga akwongera omukisa era nabo nga bamuwagira nga woolaba bamaama babasenteza sajja yadduka mu ku kitanda na nga bwolaba mukyala Kibalamono yakafa n'abaana be bonna kyokka n'omukyala na muziika nze nagenda nenziika mukyala Kibalamono yes naliwo mbalalawo nga mu tawuni ba muziika ojja n'okyamira wano ebihalwe n'oyingira munda awo katine bwe muziika mukyala Kibalamono bayagana okukkiriza be boogera ne bagaa kati naawe otokesa naye bawonaabula ng'okyakkiririza musajja ng'ekyo yabula ku lwono naafa n'abaana ne basigala nga bakkiriza muki kati kankuwa ekyokulabirako ekituufu gambye bali bameka asooka eyali akifunyeeko Mwai Museveni yennyini yakifunako akyakirina ngambye yakifunako kyapuluka nti Mwai Museveni yafunako ku kintu kino nti nga basobola okufiirako n'abantu nga woolaba Nadduli nti yaziika abaana be 3 n'aziika bataata be 2 ne mukyala we n'alugenderamu naye n'asigala ng'akyakkiriza nti mpakira Mwai Museveni nti abantu abagenda mu miliyoni baafa eruweero naye wakiri batanga Lutemaguzi nga Mwami Museveni ali waggulu ku kibanyi naye nga Lutemaguzi alina okukkiriza nti kanfe otutaase naye nga abamutta bamubuuza Mwami Museveni aliwa nga Mwami Museveni ali ku kibanyi wa obujulizi buno obulamu buwandikwa mu katabo ka Sowing the Mustard Seed aka Mwami Museveni kennyini yewako obujulizi nti batta Lutemaguzi nga ndi ku kibanyi waggulu nga mpulira naye nga bamutta bamubuuza gye nkola ki mutegedde bulungi atumulabi wano kati oli tabuuza nti waliwa eyaliwo yakugamba okiwulira kati Mwai Museveni ekyo yakifunako nti abantu batuuka okufa naye nga bafa ku lulwe kyapuluka naye ng'ate bafa lwakwagala n'obukyawe ne butabaawo oyo omu akiina omulala abantu nga baliredde okufa ku lulwe eyakifunako omulala yali Besigye Besigye era abantu mu FDC baatuukanga okufa naki naye nga bafa ku lulwe kumbe yeetooloddwa enkwezenge kumbe enkwezenge zimwetoolodde Besigye naye yakifunako siyinza mubuusa maaso oyo si wakubiri omulala eyali akifunyeeko kati bano 2 bakiina ate era weebali
nti abantu bawaayo wakiri ne bafa ne basanga bali bamativu kulwa Kyagulanyi kulalezo jonna gyayitidde atali omu atali babiri abafudde naye ng'ekitundu tekimusalira musango okwagala okwo ekisa ekyo kiba kisa kya Katonda kyonna nga kikumaamidde Kyagulanyi mumaze asembayo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Abakiina bali babiri right now kati Abakiina bali bameka babiri Abakiina luli abaali babaddeko nakyo kati nga balamu bali bameka bana ababiri kyabavaako kati ababiri bakyakiina amina tusukkawo kakati woleeta munyagwa mu katigolo yagwa muki ajja omuntu omwafere ku kikomera kye oba mulaale gyakubye yakubalaale ye yagikuba waneeno erukuli ng'aliwo bwomu n'abantu beyajja nabo 7 ba service providers munyagwa n'akuba nejjambo ng'ayita muno Makindi nga tewali amuddamu nali ne munywanyi we mawa n'agamba kiganye anyway kakati tugerako bano olunaku olwaleero obudde butukutte dero akutumidde olunaku olwaleero alinnyazeeyo agenze olunaku olwaleero akutumidde sister yaddayo naye sister ayagala kulabako era lwakomawo naye ate omukolo gwe gulebera okusinga ogwadde no dero ala naye nga teyankolako ate olwa gulegera anti teyabutema meeting lwaki toyakuwa obubaka n'obuleeta kati ngenda kwogera naye tewali gyasubwa ajja kuŋŋamba obubaka bumumpeere kati omuntu atanampeereza ku bubaka ajira kuweereza kweri alebera ky'omukono oyo ataweereza akutumira dero alinnye leero bambi so aŋambye abantu bange baŋŋambire sawa yonna mu Easter ayinza okubeera wano amina so mbadde balabi balungi tukwate olunaku olunabaluzeeko ku kamera kubaddeko Musa abuza essimu buli ddakiika 2 yabadde ku kamera olunaku olwaleero Musa owaffe obaaziwa bakazi obaaziwa basajja oba lubanzo lwerungi oba ye kennyini agwamu akazoole n'azisuula we do not know mwebale kubeerako